waffe omulungi ogamba otya ng'osanyusa tulaba nga tusanyusa okukulaba. Mujewale tutuuse. Ye mwebala okunyiga kali akantu ka wifi oba akadata mwebala okuteekako. Tubadde tanyiganga kagambo ka subscribe kanyige ne wali kade. Okay. Ante atenze mbadde njagala ku data goba tulabira. Abo bwebaza kuba baba bamunyize dda. Olunaku lwaleero tukuleetedde mukwano gwaffe kye tuyita surprise. Eno bagiyita kachapizo surprise team. Exactly. Naye ng'olunaku lwaleero buuza ntutambuliddeko wa tuli Busega. Naye maama tulinga abali ewale. Lwaki okirese bwoti? Gwe tondaba. Twaseerera gye. Tuseeredde olunaku lwaleero. Twaseerera gye. Oba osiimye. Tuwakana wamma tukwaniriza nnyo ku surprise y'olunaku lwaleero. Olwaleero tuline baani? Olunaku lwaleero lwanjawulo nti omuntu wa surprisinga tuli naye. Butafaanana n'ekyabulijjo. Ekyabulijjo batuteerera simu. Batuteerera simu batuheereza twaza. Ku luno omwana muwala yagamba bwe nditubuka nalyoka mpita kachapizo surprise team nga basurprisinga nga nange wendi. Ndaza niimwe. Mperano tuyidye naye. Olwanji kuba mu lulimi ki sitegeire. Tuli mu Lusoga. Kale no munnange mukyala Farida tukutuusekera tukuli kumpi nnyo mwana alaba n'ekimuli. Wanji. Omuniivu. Nze kino kyanjo sikirabanga. Mwana gwolesa ebintu. Farida. Obadde kyoyogerako. Tuzikoze naye baba Farida. Omanyi olugero lubagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Abaana bano baagalana. Bafumbye ennyama. Nedda. Abanzise nze nakajiga. Bakikoledde wamu ng'abooluganda. Farida ne banne. Kale kyoba tokola kwe kuvaako. Linderera. Tovaawo awo. Kakati tukwataganye ne mwana mola mama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okikoze bulungi kubanga ye Aisha. Mama walitegedde uti. Wanji kwentandikira Nabatanzi Aisha. Yatutwala. Kale Nabatanzi tutwale. Twogere mpola twogere nnyo. Twogere mpola. Ate surprise twogera nnyo. Kale no mukwano gwange kiri wano sanyuje leero mami ne daddy we bali banyiridde batuuse dda twabatuuseeko dda mbadde ngambe tate kati olunaku lwaleero jukira nti bobe ensonga yensonga lwaki tuli wano bombi naye nga twagala nti ekyenjawulo mu kyo tulina Farida nga yali nyenyonyi n'akomawo n'ayagala kino kibeerewo nga waali ng'akwataganye ne baganda be balyoke bakitomeze tubatulise omulundi gumu. Bulungi nnyo. Kati nno ffe tuzze. Tusanyusa okubalaba. Otidde. Basanyusa okutulaba. Baleke tulabe. Tugende. Mami ne daddy tusindikiddwa wano abaana bammwe ababaagala ennyo. Tuli batume. Tuli batume. Ababagala ennyo nnyini ddala. Era nga babaweereza ebintu bingi nnyo ebyomuwendo. Kati kitegeeza luno olunaku. Kwegamba kyemuli gye bali kyabalemeredde bo okukisitula bokka ne bagamba mutusitulireko naffe kwe kujja okusitula okwebaza kwabwe. Era nga mu bo omutwe omukulu omutwe omukulu mami Muteebe amulemeddwa mubuuze Farida jangu bakugudde mu lukwe teweekweka totawaana kwekweka mami ate we wamaze n'omubbira ntinyina surprise sinaba kitegeeza omusurprisinga
Daddy alaba chagenda mas alaba munyenye nekulijja usitegedde noga waye kante keko surprise tebajogera tuyise ko mu lukwe oze okukutotya utakubadda ne batugwagwamuko naye nga tukyusa ne tuteekawo ka nemubikyusamu ngero magazde ne mbuwayo ko ebintu n'alowooza nti no kiwedde netugamba katukyumukubeko naye wedda tayagala obwedda tayagala kitegeeza mwambuuzizaako tetwambuuza naye ngaalaba twetala tabitegeera tuyise abantu tabitegeera bambi kale katulaba ate ekigenda maaso kati munnange ekirungi nnyo nti gwe wooli abantu abatera tutuma tebalibaawo okitegedde okwataganyira bantu baani kuliko Yusuf Katende, Muchibi Bashir, Musa Semakula, Kagugube Yusuf, Sarah Nava Namakula, ne omulongo babiri. Okugundi okusta. Mpulidde wolugavenga lungi nnyo. Nempulirawo. Ensenene sebaddemu. Fumbe ndiwulidde. Emanyi tusala bigambo kakati bano bonna bomenyo bali mu Kampala wano oba bali Bulaaya bannange mwebali eddala okwagala mami ne daddi bweziza okuwulira Mukibi Katende twatuuse omuwulidde Mukibi Katende bamwogedde kakati Anfarida munnange bwe mutabaawo bwe mubeera mulaba kati ne bwetuuka tusooka ne tujoliga abantu bano ne tubakyusakyusa ffe ng'abakacapito surprise team katusooke n'ekyo kale kati sooka ontunulira emizika obeereeyo obeere ng'ataliiwo kati mukyusekyuse mami tojja kwejjusa olwo tutandise mukwano naawe ne buba ne bazadde bo ng'oyagala okibakolera oba wooli oba toliiwo ffe tukibatuusaako basebo ne banyabo abazadde baffe bafaananyi bwe bati okuva mu make-up baweeyo obugalo bannange mwongere akalulu ka mami ne dadi ate ne wakuwadde bazadde baffe abagole b'olunaku lwaleero bafaananye bwe bati kale no munnange mami ne dadi Farida ne tiimu ye ba brother ne ba sisters bakulaze essanyu eddala ng'ogyeko erya make-up oze ogyeko eryaffe okubeerawo kacapita surprise team ne bagamba nedda engalo ensa zigenda zitye wa taata ne maama kusinzira ku bye batukoledde kakati ye taata erinnya lye yatwalira ddala wano omanyi abantu bagenda bagamba mbu bwagambye nti kansira mukene balowooza asira muserwaleero naye n'erinnya ffe lye tumanyi tumuyita Mr. Muwarabu Mr. Muwarabu abaana bwe bato bakoze sebo Mr. Muwarabu tonna bakugwayo atannaggwayo ne bakuyiwamu n'olugatto bannange kino kikulu Mr. Muwarabu kakati nno maaza mami ye mami mumbe bannange mami ekiri wano ebintu bino ebimu bino byetugenda ebiri wano bigenda ku mutimbagano kati twagala baleme kugamba twakulabye ku mukutu kinga gwe tewalabye bannange bamuye mu tablet akalulu kaddaji bannange mami kamanyi eno bazibu nnyo obadde olowooza nti tukomaawo Mr. Muwarabu tida
Tablet zafuze tablet. Sebo mumbejja. Tute oli nyabo wate. Oli sebo. Nyabo. Sebo. Mumbejja sebo. Sebo. Oyo sebo nnyo. Bana. Yo bado mu wakati awo. Mbadde mubuuzaako. Nabo biri wano byanjawulo. Sumaya aliwa nava. Nava Sumaya. Yagenzi. Kakati njagala omwana gwe bayita Nava Aisha. Nava Sumaya. Nava Aisha. Yegwe. Tablet. Nava Aisha. Nava Aisha. Ensi yakyuka dda. Ziri wano. Kusereza. Ziri wano. Nsi yakuseereza. Kino kikulu. Kale nno tetulowoozezza ku abo bokka. Ne Bashir alowoolezeddwako. Bashir. Oyo kyali wange nnyo. Fene Bashiri otutanganya. Lwaki sibatanganya? Totutanganya. Olega okuseerera. Seeredde mu mukundu n'agwa mu train. Bashiri aliwa nga batulenze Bashiri. Oyogedde bulungi. Hayayayaya. Mumbejja. Omumbejja wongedde abaana ne bamukolako. Bannange. Gomesi n'ekyesiwa akalulu katwa. Waliwo nekyali wange omulala gwe bayita Rahim. Rahim. Daba olugoye. Kyali wange gwe bayita Rahim mumuleete. Kale nga baleeta kale bandeetere Nabatangi. Nabatangi wadde ali wano ng'ayita ne muli ne bigana. Olimba. Abadde yayitaawo ne bigana. Nabatangi. Jangu tudestebe. Aunt Farida aliwa. Ensawo eno si Tugenda nawe okuwayo omwana. Ojjadde besti. Obugalo bwa Nabatangi. Ani mumuliza Aunt Farida eno yanyama. Bashir. Farida yamama. Olaba. Bashir. Uganda Cranes bulijjo enoonya abazannyi. Ab'okutwala mu World Cup. Wuyo. Kwata mpira. Kakali ate. Tetwagala kubeeraawo ekitta abantu kyeyongera ngeweddewo ngate eno weeri eya Bashir. Kwata Bashir kwata mukyala sabo mumbejja abaana bakuyemu n'ensawo. Rahim mumuleete. Rahim mumuleete. Wagende bingi ng'oteeka mu munene. Oteeka mu ntono. Leeta ebirabo mwana gwe Farida oliwa. Mumbejja. Ffe tukyali awo. Kiri wano. Maama, leeta tulabe akasayizi kakutuuka. Mumbejja yambala mutwawo omwana onaakujjukira ekigere. Omanyi yakadda tabitali. Luli nayise Rahim. Luli nayise Rahim n'atajja kati kampite Hakim. Kasayizi kamutuuse. Kyusa bukyusa. Luli nayise Rahim n'atajja kati kampite Hakim. Wangi? Hakim. Obugalo bwa Hakim. Mumbejja ne bakuwayo n'akagoye akamasamasa omuweeko. Hakim. Hakim. Nsi yakuseereza bintu twabyonoonye wano. Bintu twabyonoonye kati ngalooza temuntwala. Essimu yiyo yakuseereza. Hakim. Ate eyo brandi. Gwe eyo brandi. Lwaki omwana yeesumulira? Ajja gikubawo. Abantu bamanye nti mweri. Bannanga obugalo bwa Nokia kyeno. Zaabula. Eno kati mu Uganda gwogirina wekka. Dadi no tubamuyemu esuuti bana baana. Gikulemu. Dadi nsagala kutawanya nze kankujjewo dadi tuveewo wano tuveewo. Naawe omugjeewo nze dadi nange mugjeewo.
mami ne daddy mwatukubanga okuddugaza olujja luno ddala ne mukitukubira nga batuddugaza na bipapula na buberenge buno bumekete nakati mutukuba okuddugaza olujja tusazewo tuluddugaze mu ngeri ennungi ddala era nga baani abakitaddemu kashi ye Farida ne baganda be Farida mwebale nnyo mwebalire ddala akalulu mami lukutuuse bulungi ate daddy ye saizi tayari bajja ne bakubuuza ku saizi oba bakumanya abaana nebambuuza nakusimanyi abaana bamumanyi bulungi kale nno byonna bye mulaba wano mu maaso gammwe ssanyu ly'abaana tutandikire waleeta ebyamasanyalaze ebyo tandikirawo tulabe olwese ki bino bijajeti tusooke tubijjewo daddi kubanga wanoona tugenda kuddugazaawo ate jangu otwaleyo gajeti zino daddi afunye waziwumuza tutandise mami ekketo omwana aleese ebbinika ennongoosa eno wagiteeka kukuuka ga nekuba enduulu ngetegeeza nti njiisizza so sinigenda okeberayo tegayikamu genda okeberayo banna ekyayasirira genda enekula ekugambirawo butereevu ekintu kye twasinganga okuwoomerwa naddala ku yidi ddala wakifumbanga bulungi nnyo bakiyitanga walli muceere naye ffe twewuunya engeri gye wakifumbangamu tubeera gye tuwangalira ne batulaga ente enfumba ya kyendala rice cooker eno nyo amazzi ne bagaba gakulema okugera egegerera eno nno ebeera ya kilo 2 yino rice cooker abaana bagireese brand new tebayadde nti kabutuseero nga wafumbye Pakistan ekuba endune ga Pakistan ayidde bwofumba eyo byogera bwofumbamu kayisonga egamba kayisa temwamulonze era bamayinja kakati nno mami ne bagamba nti daddi bw'aba agenze mu nkiiko atambuddeko nkiiko z'ekyalo agenze ku muzikiti aludderuddeyoko bwakomawo tekyetagisa kuddamu ate kumakomera akakomera microwave ne bakaleeta ate ngaekola nga oven eyo kyembuzi eyo kyenkoko eyo kyenkoko eno microwave nambirira ebugumye mu ddakiika ate nekolera enkoko laba nembere ng'ozibalusizaamu enkoko ogiteekayo kuba ekola nga oven teekamu minatisi zokka ebyambala ebyo wangi sifumba mukyayi onaye omutokozezaamu teekamu ekikopo nekitokota abaana bagenda tusabye amasanyalaze ate era bw'oteekamu nga bulijjo otera kuteekamu mata n'oteekamu omukalu egamba leero lwaki onywedde mukalu kakati nno ne bagamba ati ate ngoye zo ze tunaanoonyezanga amanda wuuba bye baawubanga edda Bafarida bagambye nedda tewakyali byakuwuuba ne babasimbula paasi teeka kuno daddi addabuuza kyayi daddi addabuuza kakyayi kakati mami Farida oyo golaba yayasaako flasikayo juzi lwe mwali oba mugenda ku yidi oba mufti menke lwe yajja nga baagala okutwala kyayi yayasa 2 kati eno gyaleese eno aleesemu nedde ezaawo ziri kuba teyatika kiba wali ekigota ate olabe tebakomyawo ddala kiki kino blender juice maker daddi bagambye nti oyinayo mukwano gwo musajja mukatuliki yazaala mwana n'amutuuma erinnya Brenda kati ne bamuleeta awaka wano ne bamuleeta mu kyuma era nga bagamba nti mami bw'aba ayagadde okunywa ku kyokunywa nga kinnyogofu oba daddi ga ayagadde okunywa akatunda atabuddemu epaapaali wabale omanyi bino ebiseera bya covid bagamba nywa enimu ng'ogitabuddemu entangawuzi ne galiki ng'otabuddemu kamulali ekirala kyekamookya
kakati osobola bikuba bulungi nnyo ebijjira wano ne ddala kikomawo koga 4-in-1 food processor kino ekyana ekita ekiri wano nga bagaye nti bakikolera emmere nti ali soya nga bataddemu ka blue band nga naye bigonze osobola bikubira muno oyagala ku meat ku bucha teriyo kubira muno ennyama ng'onakuba chips mwekubira ennyama ewaka mwebale nnyo bannange banne dadi bamwadde n'ekitaala kikino nga kya sola olina amasanyalaze kino bakikwanika ono umema agenda kino kyanikibwa kikino kero tekaawo mukasana teekako abaana bano ate kino amasanyalaze bwe gaba ganaagenda olw'eggulo kigamba gajagenda osobola okifulumya omusomi wa Kurani kigiraba ate bw'okiteekayo nekirwayo omusana kigamba nyanula kakati nno taata dindako baana bamuwadde ne gaasi bakooye mama bamuleetedde engoye enjeru agende emanda webale manya amanda gabadde mabisi nemanga nyina oganika akalulu ka gaasi kankulage n'amaanyi situza kumu nenjireetawo nze situla tulabe waliwaseka osekera bwereere situla ezo lita 12 oba omanyi ngenda gisituza gumu kakati abaana bano bo kye bagambye nti bakwagala nnyo maama situla tulabe ndeeta kakati tusooke n'ebirala kale kagaasa ako mami ogira buzita noteekako ng'olaba tusooke ne kino kubanga okuba akatunga tusooke kano kubanga gaasa akonekitinga kuno anti nkinavudde nga nti tusooke tukireke tandike ne kiri byerinaanye ono gaasi agenda nakuuka mami kati engeri gye byerinaanye tuleme byawula ne kano tukalekeyo anti tobisitula kakati mami gaasi ono agenda wano n'olyoko kuliko amasiga Farida webale bannange kamala okulangirira abatunda amanda bakuno mutusonyiwe tuyinza obutajja mama Lole tusonyiwe ojja kubanga abaana tobalaba nnyo kakati maama Farida lumu yayasa ensuwa wamutuma amazzi ga dadi n'agenda ayasa ensuwa nogamba ensuwa eyo yenyogoza otuzzi mwana kugonkoza nagamba mami luliba olwo ensuwa ndigizaawo ensuwa omwana aleese enzungu yino yakuteeka mu masanyalaze ekyenjawulo kweri eno ewuuma ejja kuuma ekyenjawulo kweri eno bwogula olujja olumu wavaayo omukka ate ekyenjawulo kweno tokoma kuteekamu mazzi oteekamu ennyaanya obutungulu byonna nonyogoza ennyama kati dadi nga bw'atera okugula ennyingi oteeka muli abagenyi bwe bajja okitegera nalesina wali naziye nga zigize ekyo kikafuuwe kikacengere tekijja kuddamu kikafuuwe Bafarida bakoze omulimu kikagende wala kijja kutegeeza kuvaayo okwo nze ate kano kagenda ne kuli kano kagadinga kiri ne kitafa for the fridge kakati no taata abaana bagambye amata long life bayonka waka wano kyekyabanyiriza tebazaalanga oyagala ojeno kyenvanjagala nteekaawo enange kyenvanjagala ofeeyo ate ndagewa ojjekeero dadi abaana bakubyeko etta etta liiryo boxi namba omulalo baba tusonyiwe dadi ajja kubanga takyetaaga omwezi galeke gano kino ki ono omugaati dadi abaana bakubyeko emigaati bannange nze simanyi bano abaana bagenda kunzita abaana bagenda kututta nasobola okubeera wano n'abaana bange dazinimu omu abaana bagenda kututta bannange dadi abaana baleese omugaati Allahu akibar migaati ena owedduuka tusonyiwe omukyalo ono bafunye bingi
bayinza okuba nga tebajja ate taata kuno kwo kuliko ne address bwe kikwawo bakuba bukubi simu ng'owayo sente nga baleete okuba bukubi simu ne movement naye era negundi tuzze nayo kakati nno taata engeri ebyo gye bigenze bwe bityo tutuukire wano tolaba kubanga bw'oyogera amata oyogera omugaati tuba twogera ku muganda mukwano gwa taata mwami Ali banyumizanga nnyo mwanjagala mube n'ekisanga ekya Ali mube n'ekisanga ekya Ali naye mbu abatatanga n'obagamba naye ate yadde Ali alina ekisa naye mukisanze ensukaali kwe kwava ekigambo sukali omwana aleese bannange ako kakikakira kano kakira ki taata kano kakira byonna oyo aba sukali abeera ti sukali kayimbe mundabe shuga sukali sukali namba tya shuga sukali namba tya sukali namba tya namupatia akalulu kali wako obusawo bwa sukali muno akalino taata ebintu byonna bisobola okubaawula naye waliwo ekitaawula agenda ekibuli n'agenda odi Kampala ddala mubeera ku lusaniya ne mugamba wallahi omwana akoze walli abaana baleeta ensawo za omuceere 3 banna akalulu tukongeremu kaawo abataka okulya kantu kano muyina okukola ekintu kimu abagala okulya kantu kano ng'oli mutaka wa kuno omunyarwanda yagamba mwagala okulya kuno muceere nnyo muceere baceere nnyo era kakati taata waliwo n'akalala kali wali bwasaasaanye wano twasazeewo okutugasa era bwe kityo tekubulako bisawamu ate nno eyavumbula ettooke lino yali ani munange olwatuuka ng'abavubuka babiri balinnya ekintu kimu kyali kyengeri nga oli bwe yatuuka waggulu ng'atandika okulya taweereza munne ono ali wansi namuganda yowaayi gwolya buli toke kati omukumi w'amanya yali enkota zizo akalulu kali wako emmere banna webale sheeyi mashallah ayina mwetaano ampeere sheeyi ono ngenda zimuwa banna taata bwe twaddugazanga olujjanga mutukuba nakati mutukube nakati negana nakati mutukube otadde ku furuku tukyali ku mmere kiki ekino kino bakiyita Santa Lucia ago makuloni bannange tugenda kuva wano Santa Lucia wangi Santa Lucia amakuloni mami ng'otokosa omanyi lwaki bakiyita Santa Maria ekyo kigambo kya Lulatini kitegeeza emmere eri smart tekwasa masanda tebaako yadde sitaaki webale era bwe kityo ensuwa eri ne tujja nayo ebyokuteeka mu fridge kaakati kano ko baleese eddagala lyennyini ate litya bagamba nti covid ne bw'aba yazze nga buli kaseera omirako bumizi mu mirongo ogamba nti ku Fanta waliwo emwanyi leete emwanyi eyo coffee malt abaana bano ab'ebulaaya ne Farida waako eyalinnya najja bakamudde emwanyi bakwadde coffee malt mwanyi namba kaakano kaakati nno taata ne bagamba ti abakulu abatunda kuno chapati n'ebikomando bambi eno temujja fakitole ne bagireeta wa baleesazaamu namba abange kuliko n'embuzi tata bannange muleke eyogerere baako kyoyogera awo sirina bigambo byo baako kyogamba taata omulamuzi omukulu eyasooka mu Uganda yali ava mu Busoga bamuyitanga Wakowa mbuzi
wakowa mbuzi engeri uniform ye gyetatuuse addeyo wali gyali obwerere mwebale baana bange bagamba nti newankubadde okusiika bakuganye naye bo bayiyizaayo akantu ne bagamba nti kobo kateekamu maama kano kajjawuwo nti bw'oba osiika bino buno oteekamu butono bwe butto obutono mami sabuni mami ololowezesa ebikola by'amapaapaali oba wali waguddewo olutalo oba era yali kafyu edda ku lwamini omwana wuuyo amukomezaawo kikulu kino laba munange gye yalaze baddaaki byayanjadde pakayo enkoko yebisa ezo tule zizino zakabikawo tule ssatu zokka ono abiseeko tule n'oli abiseeko emu n'ekitundu nate ne bagapanga kati nno taata sumululako ne bagamba nti mwabaagala nnyo era nabo bwe batyo bagenda kubaagalanga bannange mami omunnyo waliwo nakusanga ng'osaba maama oli owamanda ng'omusabayo akajiko k'otula tebikyakirizibwa metron baaba baleese saketi kano akayimbo kyakajjukira kaliwa buluband ebale 0 0.0 is enough under ayamwegalo. This is the factory I must do. Mami nkuliddwa kayimba. Abaleeta oluyimba olubakyamu. Ate lwaki? Lwaki bagambanga ayamwegalo kati boyi bw'aba yayimbye. Anti bulubandi w'abakyala. Bulubandi w'abakyala. Maama wuuno. Ne baleeteramu. Lwoyiko osobola okusinka enkoko eyo n'amagi g'ebise. Biririre nakine wali bannange. Ate nno. Ogwo gwafise ku giri. Gwafise ku giri. Oyo lato. Iyo saaga. Taata. Ente eri bw'ekamiza nga bakama kweno. Eyo lato. Omukabe mugulabye ekyo kiki nakati nakati batukube nakati negana nakati nebuza bayise n'ekabaale bwe batuuse ekabaale ne bagamba nti taata atera okulya ku chips chicken naye bwe bazitumya nga bansale bubi ne bagamba mami okeesalire mu bunene bwako chips goat meat nga basala kweri naye nga temugise basalako busazi katundu chips chicken nga basala kweri nkoko chips eggs nga bwogisa biwata gwe kasoji w'ebiwata salapati gyoyagala lya oba oyagala liva sokolamu giwebiwata kibumba kimere kale no nawulidde lugave lukka wano kyenvapita namakula atwale ki basaleko basuule mu kyoto muki evvumbe bwe liwunya nti anti abazadde bazala kati ako salako osuule mu kyoto yesavu kakati ng'obagamba nanti ffe baatuzaalira wano n'olwensonga y'abaana abo tebakomyawo tebakomedde ddala basiimye n'okusiima nga bayita mu mabaasa somaawo nzitandiseeko sumulula ne bagamba she Dirisa Matovu yabayigiriza nnyo eddiini taliiwo taata muwarabu sebo omumbejja abaana naawe ne bagamba nti ebbaasa eno egende gy'oli kiri mutu kimanyibwa nnyini waakyo bannange baliwo abazaalibwa abalungi batandika okusitula baliwo abazaalibwa abalungi mujjeewo bino twongere ebirala abaana baleese bannange wakyali ebirala babireetiosaba mujjeewo bino basooke batuggyeko bino buno obumenya buteremu wano bannange jangu omuteremu jangu omuteremu kakati kyetuba twamba fuso endala ejje fuso endala twagala ekkirire wano fuso endala twagala baliwo abazaalibwa abalungi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuze wano okubeebaza bazadde baffe olw'ebirungi bye batukoledde kuba bingi tesobola bimalayo naye bo bakimanyi kuba tuyise wangi nnyo 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 ne batubeererawo ne batukolera buli kye twagala ne batukolera n'ebintu nga tebatweganyiza ky'omugamba kyakukolera n'abeera ng'oba olina kyoyagala maama n'akuteerawo twamutuuma Barclays olina kyoyagala n'akuteerawo ate ng'olaba gw'oli eri okola naye n'akuteerawo bambi ne taata naye tumwebaza okuba nti alekawo emirimu gye gyonna n'atukolera ffe era nsaba Allah abawe kye basinga okwagala abatuwangaalize ekimu ku bye basinga okwagala bemmwe abaana baabwe okuwangaala ekyokubiri kye basinga okwagala bemmwe abaana bammwe kadaali ate nga nemamyamwagala kadaali ate ekyokuna kye basinga okwagala be baana baabwe okubawa abazzukulu era ebibazadde ssebo babyagala ebyo kale no Antifaida tweyanze obubaka obwo kale tusaba obeerewo era mu nsonga y'okusala cake ng'osalira ku lwabanno kale tukwate akasooka abadde samweyawo 3 2 anti nina okoze omulimu omulungi awo the beater of string webale nnyo webalire ddala n'olwensonga y'Antifaida n'agikwata manyi nalyoka kwata akaso n'agisoosotola abaana mbawulidde obubaka bwe babawadde mulinayo akagambo ke mwagala obbasuulayo wekali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم butuusa obubaka bwange buno obw'okwebaza nebaza abaana bange bonna bye bankoledde babinsuddako busuzi naye mbadde sibimanyi naye nga nebaza nnyo tweyanziza tweyanzeege byonna bye batukoledde naddala mwenna basijja kwawula muntu n'omuntu oba ono yakoze kino oba ono yakoze kino naye mwenna mbatwalidde wamu ng'era we mbaagala mwenna sina gwenga nti ono simwagala ono mwagala mwenna mbaagalira wamu mwenna naye obubaka bwaffe bwonna bwe tulabye tubweyanziza tweyanze mwebali nnyo mwebalire ddala era nammwe ebyammwe bimwatukwase okubakolera tujja bikola n'omutima gumu byebyo ebyange Farida mwagala wano Farida
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza amanya gange nze Mumbejja Nkinzi. Ndi muzzukulu wa Abdala Kiti yagalamidde Namasumbi, muzzukulu wa Kasani Kajumba. Kitanga nzaala ye Mulangira Dirisa Mpadwa, ekuyegezi kyamukubira enduulu. Ombala gwaffe guvuga kwatedde kutugende Bembe kamanya ddeku nange ddeku. Ku ludda olwo omukadde anzaala ye mukadde Asiya Naluboobi agalamidde Kigolooba. Ku ludda olwo muzzukulu wa Walusimbi Ebakka. Tuusa okwebaza eri abaana bange bonna nga bakulembeddwa Semakula Firstborn abatukoledde ebintu byonna bino bye batuwadde. Tweyanziza, tweyanzeege. Abaana abalenzi nsaba Allah abawa abakyala abalungi, bazaale abaana abalungi, babategeere nga naffe batutegedde. Bwenzira ku bududde olw'abaana abawala, Sala Namakula, Najuma Farida, Nabulya Aisha, Namutebi Aisa, Sumaiya Nakitende, bafuna abasajja ababatwala abalungi, bazaale abaana baabwe nabo bakole ki? Babategeere. Kakati ono kusabirayo akensuso, njagala ofune omusajja omulungi. Tuleeri bakulabe omusajja omulungi akutwale mu kitiibwa, obuzaale n'abaana abalungi n'abalongo bonna bakutegeere nga ffe mututegedde, babaagale. Amiina. Barakallahu fiiku we mujje mwenna buli omu afune kyasinga okwagala. Amiina. Mu bulamu bwabwe. Amiina. Mwevuge n'okwevuga. Inshallah. Amiina. Obo bannange bwe bugambo bwa mami ne daddy twakubireko obugalo. Nakalulu. Ate mjeye. Ani alina omukaaga agumpeere muzeeyi ono ngenda gumuwa bwe nyambuka nga nzikirira nga mpeta bwenti. Bannaye mami ne daddy naffe tweyanza nnyo, twagala kubasiibulira wano bannaye. Tweyanzeege. Amiina. Amiina nnyabo. Surprise yaffe tugyeyanziza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amiina nnyabo. Allah abawe gye musinga okwagala. Amiina. Kale mami ne daddy, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.